Yo, this is from Pantilla Radio. Omusajja jja bigambo kiwenza omugamba taata nze ndi wano nga mutabanyiwe kubanga ye ngobi ye kitanga yanzaala nina okumubeera emabega sulu kiri muyinamu taata okujjako nga waliwo ekirala naye twagala nkyukakyuka ensi yaffe emabega nga bwe yali tuleme kugenda nga tugenda muwawa nga tetulina bye tutegeera kyekyo taata bw'oba omulabye taata bw'oba omulabye kigambo kisobola omugamba Kyagulanyi ng'omubwoine ku ng'obwoine ku Kyagulanyi atukulembere atubeeremu tubeere nga tumuweereza naye atuweereza bubaka ki bw'osobola okugamba abo abakulu abalemedde mu buyinza abatandise okutta bazzukulu baabwe abo obubaka bwabwe twabubawa dda batuviire batunyaze kinene amataka gaffe gagenze buli kimu kale bintu bingi naye katwesonyiwe kati okuteeka t-shirt ka radio okumwaniriza ku kkubo ne maama banange taata waliyagadde t-shirt ye banange tugenda zinoonya wanje kale tugenda gifuna eyo ne maama muli bawagizi be banange tweyanza nnyo tweyanzege n'abaana bo bonna bazzukulu ne bonna bankyukakyuka waawo atyo president agenda kujja amubuuzeeko nsabye president ayambe bambe ajja amubuuzeeko kubanga andabye n'aŋŋamba eryo ly'essuubi lyange ne bwe mbulabako bulabe bwe nti nenfa president bw'atyo naye avuddeyo agenda kujja kubuuza ku muzeeyi akuteeka t-shirt aka red akuteeka t-shirt aka red bali mukaaba Tata n'oyo tata tukwagala nnyo bambi afukamidde mama afukamidde mama ne mama afukamidde nedda pulezidenti abajjeewo mama bakusanye mama bali mukaaba bambi bali mukaaba suubi Kankuwe kano kalendera ka Uganda. Ndikomawo nenda okuwona nako.
Sigala vuguma Sasa pesa na kukuma makusa moja sawa tuye maluma Mafia kata utaro Nogo toke taro Sigala jiba tena Ramani kusimu kama Yaro kama now Nena sana Maskala mafia National anthem. Let's show the anthem. People power, our power, NUP, everywhere. They do. Ejola banfufu ejolengera nfufu. People power, our power, NUP, everywhere. People power, our power, NUP, everywhere. Hello. Mulia bakabwa. Mulia bana. Abana babisoga kode. Bana nsanga ino kuba nayo mwenda kulwa leero. Mutusonyiwe mulibona obwire buli ulumuka. Aye
Kibumba akole ebintu abanensonga. Njagala nsooke okwebaza ba artists abatali just bakulembeze nga Mathias Walukaga ne ba artists nga Fik Famaika ba artists nga Buganda fe Big Eye mukulembeze teyafunye kadi naye ali wano kitegeze kiri ku mutima gwe Uganda. Njagala okwebaza baganda bange bana bayimbi bemulaba tewali abawadde sente n'emu tewali abawadde muceere batekamu sente zaabwe bavuga emmotoka zaabwe ne zikaddiwa bavuga ne bajja eno kubanga baagala okuteeka etofaali ku Uganda empya muwakubireko mu ngalo ez'amaanyi. Ekyo bwe tuyina okukola buli muntu yenna akozesa kyasobola oba olina ddoboozi lyo oba olina talanta yo oba olina influence wona wona n'ogotta etafaali ku Uganda empya. Bannange ngenda kuyita mwangu nnyo okusooka tutuuse wano leeti kubanga bano abasajja baatya nnyo tebatukkiriza kuyita mu makubo ga ggwanga. Bagaddewo amakubo gonna ne batuyisa eyo nga balowooza babitwononera kumbe batuwa chance. Okusooka tubadde tugenda ku omwalo yes Bukungu tubaire tulijja Bukungu enjira batuloba okudeetamu badigala ne bateekamu ebimotoka byabwe ebya poliisi. Omanyi lwaki? Kubanga bamanyi tutambula ne kamera tebaagala tutuuke eyo ku mwalo tebaagala tulabe nga bwe bagoba abantu ku nnyanja tebaagala tulabe nga bwe batematema amaato g'abantu tebaagala tulabe nga bwe bassa abantu nga bwe bookeza ennyumba z'abantu ng'amagye bwe gawamba ennyanja. Naye ate kibakoze bubi kuba nvuddeyo ndagidde abaana bonna n'abantu bonna bagende ne kamera zaabwe babirikodinge babiteeke ku TikTok. Ensi nayo n'ebirabe batulemeseza babadde bagala tuuke wano kiro amakubo gonna ne bagaggala ne batuyisa mu makubo ag'ebinnya nga balowooza batubonyaabonya. Naye omanyi lwaki? Ekyo kyekyandeese mu Busoga. Wano Busoga twatandikidde kampeni eno Busoga si lwakuba Busoga wali bulungi kubanga Busoga wali bubi kubanga twagala tubirabeko. Yes twakoze manifesto yes twagedde betwagala okukolera eggwanga naye ate waliwo bye tubadde tetunalaba nti ate bibi nnyo okusinga bye tubadde tulowooza. Tuyise mu makubo amakubo nga mafu era kyenjagala okusooka okubagamba abaana b'e Busoga teno Busoga ngagga nnyo. Busoga omusolo okuva mu Busoga gw'amaanyi nnyo okusobola okukolagana amakubo era ebintu ebimu ku bye tugenda okukola ge makubo g'omu Busoga muno gonna. Amakubo agaconnectinga from town to town ago galina okubeera nga gakoleddwa kolansi. Buno obukubo obutono gano amakubo amatono agagenda mu byalo naye gaba tegakoleddwa kolasi galina okuba nga gagaziye galina okuba nga galina standard maram ate standard maram agenda kubeera wakaseera katono. Mumanyi lwaki? Bannange sente ezikola amakubo bweziri. Nabagambako nga tutongoza manifesto uliza bulungi nabagamba nga tutongoza manifesto nti batubbako 10 trillion shillings 10 trillion shillings si 10 billion billion erimu milioni 10 trillion erimu bilioni 10 kati batubbako bilioni omutwalo gumu buli mwaka. Ezo sente ngozikutte n'osazaamu abo abazibba kuba abazibba be bali connected n'obuyinza okumala emyaka 3 tulina road network amakubo g'omu Uganda muno gonna amakole n'agatali makole gamalawo kilomita 3.5 bw'oba obaze just ezo sente zibbibwa bonna abandi muyinza tezijja kubbibwa sente zibbibwa zijja kukola amakubo gaffe mu myaka 3 sigambye ulira bulungi sigambye emyaka 5 ngambye mu myaka 3 kakati abaana b'e Busoga njagala okubasaba buli ali wano kubanga batulemesa nnyo batya nnyo okulaba nga tubatuukako mu kampeyini eno nabagambye mweri kampeyini mwatumanya tiwonafaanana bwati nawo nafaanana bwati tebakyabagamba Kyagulanyi ng'obimumwidi tinekyo ng'obinowaimwe tinekyo ng'obimwamulonda tinekyo kakati mwanonda abamukumu mwali temumanyi lwaki mwanonda
ate abalala kumwe besaba okunonda okubeera president n'okulonda tiimu eno yonna yonna y'abakulembeze okubakulembera sijja si nti twagala kugenda mu buyinza sijja si nti baagala bampite president banayinze mubadde mumpita president for 15 years kiki kyetwagala okukola njagala mweno campaign baganda bange mwenna njagala tugatte obwongo njagala tumanye kiki kyetulwanirira bw'oba tomanyi kyolwanirira ddayo ewaka obuze njagala mumanye lwaki enfuufu etukuba njagala mumanye lwaki tulisikinga obulamu bwaffe baganda bange kyetulwanira gye kiri waliwo kye bayita uganda empya uganda eyo empya mu ddakiika ntono nnyo kamba kubira tooki mu uganda empya kuba akafaananyi nga tumaze okulonda ne bwe bagezaako okubba ne mulemerako ne tutekinga over njagala babulira ku lunaku olusooka executive order gye ngenda okusooka okusayininga kwe kutaba political prisoner bonna kubanga tebalina musango executive order yeddako kugoba amagye ku nnyanja gonna ezo ennyanja zammwe baganda bange manyi bulungi nnyo nti abantu abali wano ebisinga byabatama ogamba singa akataka ge nkasigaza naye babbyeko amataka mu uganda abantu bonna bonna wanebusoga manyi nti omusajja gwe bayita kalangwa n'omukazi gwe bayita anita amongo kati be basinga okuba n'ettaka eringi wano mu busoga manyi nti bakozesa abantu abamuno nga babbabalanda n'abalala njagala okubategeeza abantu b'ebusoga buli muntu gwe babbako ettaka lyo ndikwagaza ekintu kimu kyokka obeere ng'omanyi ettaka lyo weriri kuba ettaka terisenguka mukisegede kyeŋŋamba jasigwe njagala omanye ettaka lyo weriri kubanga ettaka terisenguka abantu bangi babasengudde ku mataka gaabwe si busoga wokka si buganda wokka si karamoja ettaka lyamwe ligenda baddira baganda bange tuli wano nze nakula nga busoga naddala jinja amanye industrial city ya uganda naye kakati ekyadde identifyinga busoga bwe bwavu saagalira ddala gweno campaign kwogera ku Museveni naye tosobola kujjawo kizibu nga twogedde ku kizibu olulala yayita wano mu busoga n'abuuza nti naye abantu bano babeerawo batya ku bwavu buno baganda bange muli bagagga lwakuba obugagga bwammwe babujjako njagala okubasuubiza nga nyimiridde wano namwendwa nti nga twakatekinga over tugenda baddiza obugagga bwammwe mwe abalima ebikajjo mugenda kufuna obuyinza ku bikajjo byammwe nga munu bitunda nga temulina kufuna permission anywhere tuli wano busoga wano wewaba amasanyalaze gazaalibwa wano naye percentage ntono nnyo ey'abantu mu busoga balina amasanyalaze ekimu ku bye tugenda okusooka okukola kwe kumakinga sure buli nnyumba erina access ku masanyalaze ate amasanyalaze tugenda gasala ebbeeyi kati unit bagitunda 1000 kyetusooka okukola kwe kugisala ebeere ya 5 ate nga tulina plan eyongera okugasala kyabuswavu nnyo kyabudoozi ino okuwona nti abantu banywa maadi n'ebisolo wano river nile wesibuka plant ezipurifyinga amazzi ntono nnyo njagala okubasuubiza baganda bange nti ekyo tekyandibadde kinene nnyo singa gavumenti ebafuga ebafaako singa gavumenti etwabafuga ebaagala amazzi ekidomola kyandibadde ku siringi 10 shillings and that is a promise that I'm giving to you njagala bino ebintu byonna mu birecordinge mutandika obbibanja kuba bino siriyiya buyiya bino bisoboka wano Busoga we wasinga abaana abato ab'obuwala abafuna embuto nga tebannaba kwetuuka lwaki ng'ogyeko obwavu nti omuzadde tasobola ogulya mwana we sanitary pad era omwana kasatu ka myaka egiyisa omukono balowooza mufumbiza njagala obabulira waliwo solution kwekyo baganda bange waliwo solution ng'ate etandikira mu ssomero mu Uganda empya gavumenti gyengenda okubanga ekulembera number 1 egenda providinga free education mu nursery ne primary school ate ulira nga tonaba kuba mu ngalo free education singa eno ey'abaana ababbi kuba mu gavumenti ya Museveni omwana bw'asomera obwereere era abaasomera
naye njagala babulira mu gavumenti yaffe abaana tebagenda bugenzi kusomero kuzanya abaana bagenda kusomero kusoma naye nga balinayo n'ekyokulya tulina program eriisa abaana eno egenda kuyamba ebyenjigiriza egenda kuyamba n'abalimi singa buli mwana wa primary gavumenti emukolera program ng'alya ejjirimu n'obuugi wano ege number 1 abaana baffe bajja kulanga balamu naye ekyo kijja n'abbapuushinga okubeera nga basoma mu ngeri y'emu abalimi n'abalunzi b'enkoko bagenda kuba bafuna ng'abato bafunamu n'abakulu bafunamu ng'ebyenjigiriza bitambula n'ebyobusuubuzi bitambula n'ebyobulimi n'obulunzi bitambula. That is possible. Kambabulire si primary yokka omuzadde atoba atunze obumanyi atunze ebikajjo nga bamudondodde itaani yagulanga emitwalo 25 kati yagula mitwalo 9 naye naziwaayo asomesa omwana n'atuuka nga tosobola genda ku university. Lwaki? Kubanga batugamba Makerere naye yeetaaga budgeti. Makerere saba sente meka okubeera nga abaana egamba abaana tebasobola kusomera bwerere kuba tulina budgeti ya bilioni 8. Museveni akozesa bilioni esukka mu 2 buli lunaku ewakabwe everyday. Yatekawo programu eyo gye bayita ya PDM n'agiteekamu 1 trillion shillings bilioni 10. Ezo sente tewali asobola gamba nti zikulaakulanyiza obono eyo tugenda gijjawo. Half of that money, half ya sente ezo tugenda gissa mu byenjigiriza. Makerere bwe baba bagala bilioni 8 abaana baffe basomere bwerere bwe tukwatako bilioni 8 that is not even 10% ku sente za PDM. Kati kwatako half yezo sente ziteeke mu university zonna nga president olagire okuva n'olwaleero university zonna kasoma n'ayita bulungi nga mugezi oba avudde Busoga oba Bupadengo oba Mbale oba Gomba agenda kusomera bwerere. Genda mu byenzijanjaba buli lunaku wano mu Uganda abaana abali wansi w'emyaka 5 bafa abaana 300 bafa kubanga yalwadde kino obulwadde busobola okwewalibwa. Abakazi 20 be bafa nga bazaala. Bwe betunulidde abakazi abo basinga obungi kubafa either bava Busoga oba Karamoja. Busoga yatuuka ddi ku bunaku obutuukaawo. Njagala basuubiza baganda bange tugenda kufuna ebyenzijanjaba ebirungi kubanga kyali kibaddewo nga bwolwala ogenda mu ddwaliro ne bakujanja musasula omusolo mungi naye n'ensi yaffe ngagga. Bino bye twagala okukola already mbagambye twogera ku sente ze boonoona obwonoonyi bwe tustopinga wastage ne tustopinga corruption ne tugamba nti tewagenda kubeerawo wano temanyi nze ndi MP naye ndi wa NRM kakati nze ni muyaye naye mpagira Museveni nze ate kakati ndi wa gavumenti buli omu abeera ne lidika lupatwe mukulembedde patwe mugoberedde n'abakuumi abako waddi ekigo gwe bakuuma tewali gwe bagenda kuuma. Abaziba emisango balina kubeera mu kkomera abantu abalungi balina kubeera mu society. Twabagambye era nkiddamu bwe naabeera president togenda kusanga ba minisita 8 tugenda kubeera ne ba minisita 20. Ezo sente zonna ezonoonebwa zigende mu bintu ebisobola okutereeza eggwanga. Baganda bange nga tukyali ku ebyo mugenda kubeera mu nsi ey'eddembe. Bano aba security omulimu gwabwe gugenda kubeera kubakuuma so si kubatemula. Nkiddamu abapoliisi omulimu gwabwe gugenda kubeera gwakuuma bannayuganda n'amagye. Kigenda kubeerawo kitya? Tugenda kusooka tubongeza omusolo. Twakyogerako mu kalulu kali tuddamu ne tukyogerako nti owa poliisi n'ow'amagye atandikibwako alina kufuna 1 miliyoni omusaala. Abasirikale njagala mumpulirize bulungi mumaze emyaka 5 nga mulimu eyo ennaku kiri gye muli okusalawo genda nayo oba okugikendeeza. Ate manyi bulungi gy'abasirikale batuwuliriza yensonga lwaki muzi barakisi zonna twawangulayo barakisi eza poliisi ne barakisi ez'amagye. Bannange bano abantu balowooza nga mmwe bano baganda baffe nabwe mubalaba temubalabanga balabe bammwe balina ennaku y'emu. Ensi tugenda gikyusa naye bino byonna bye mbagamba bisoboka. Tusobola okubeera ne regional cities ne tubeera ne ze bayita regional capitals.
tetulina kuba na capital city emu yokka e Kampala. Tanzania ena Dodoma, ena Dar es Salaam, ena Arusha, zonna ziringa ze capital city. Nigeria ena Lagos, ena Abuja, ena ne city endala. Nairobi ena Chechimu, ena Kenya ena Nairobi, ena Mombasa, ena Zinakuru ne walala. Lwaki tewaliwo city wano mu Busoga? Lwaki tewaliwo city? Lwaki? Kubanga baagala okubakumira mu mbeera eyo. Njagala abaganda bange mukkirize nti kyetulwanira kati si just kubeera bubeezi president. Kyetulwanira kati si kusanyuka busanyusi. Kino kyowagira owagira Uganda empya. Uganda egenda okukyusa nawe obeere proud. Uganda eno nga tosobola kugenda kola mu mawanga gy'otayagadde. Mu Uganda eno nga bw'osoma ofuna omulimu, ng'ofuna omulimu tebasinzira ku ggwanga lyo na lulimi ki lw'oyogera. Mu Uganda empya kuyingira mu office ya gavumenti oba Uganda Revenue Authority naye ejja kusangayo Abasoga, osangeyo Abacholi, osangeyo Abaganda, osangeyo Abanyankole, osangeyo Bannayuganda bonna. Togenda kusanga abantu boogera lulimi lumu. Mu Uganda eno empya tewali agenda kusiba olwaki kyokiririzaamu. Mu Uganda empya tewali agenda kuteekamu safe house mbu akuyigiriza Olusoga oba Oluganda oba Oluteeso. No! Mu Uganda empya togenda kusanga ng'abantu ba family emu be bannannyini nsi. Mu Uganda empya abantu bajja kulonda abakulembeze bagenda kubeera abakozi, abantu ba bulijjo be bagenda okubeera ababosi. Ojja kuba osobola okulonda omukulembeze ate n'omuggyako. Bannange mu Uganda empya mugenda kweyagala. Kubamu akafaananyi, kuba akafaananyi nga Uganda empya nga president wajja nga vimba abano. Naye mu Uganda eyo baganda bange tetugenda kuba kisekererwa. Kuba olunaku lwaleero bw'oba tebasekeredde Congo basekerera Uganda, bw'oba tebasekeredde Uganda basekerera Central African Republic. Naye ffe twali Pearl of Africa. Wane Busoga we wali source of the great river Nile. Uganda bweneba n'obukulembeze obulungi egenda kukyusa ekifaananyi kyayo ku mapu y'ensi yonna. Naye tugenda kutuukayo tutya? Eno nsonga lwaki tujja ne twogera nammwe kuba nandibadde eyo n'emikwano gyange ne tupulaninga bino ebintu ne tubiyiiya ne tukomaawo. Tujja wano mu understanding eki kyetulwanira. Banange singa munamanya ki kyetulwanira, buli omu n'afunya, buli omu n'agenda ng'abuulira munne n'agamba tubadde eri naye tetubadde mu just Bobby. Tubadde tupulaninga Uganda empya. Bobby omulimu gwe kubakulembera, naye bwe muba temuzze nange tetujja kutuukayo. Naye bwe musalawo ne tambula ffenna tugenda kutuukayo. Tugenda kutuusa eggwanga lyaffe. Sharinga video. N'olwekyo baganda bange kino tukitandika kati. We start this now. Omulimu gwo guli ki? Ogwo gwennyini gw'oli mukola. Esimu yo eyo gy'okuteya mugaso nnyo muganda wange. Omutwe ogwo gwe weetisse gwa mugaso nnyo. Njagala okubasaba buli omu abeere agent. Bino byenkunnyonnyodde n'ebirala bye ŋŋenda okunnyonnyola nga sikulaba naye byojja okulaba ku social media. Njagala obitambuze. Njagala obeere agent. Eyo essimu yoyo y'amaanyi n'okusinga emmundu eno mizayiro. Kubanga ffe twesimye tuli mu mulembe gwa njawulo. Luli bajjako Facebook kuba tebagala abantu bamanye. Bannemesa okubatuukako kuba tebaagala mumanye nti Uganda empya ebalinaanye. Nze mummanyi baganda bange emyaka 5-10 mbadde nammwe. Bw'omba nze mbakulembedde mu lugendo luno njagala omanye naawe osobola okubeera Kyagulanyi. Naawe osobola okubeera Kyagulanyi. Tubeere ffenna tubeere bakyagulanyi. Kati kozesa eyo essimu. Tandikira mu b'omu nnyumba yo balage eki kye tulwanirira. Genda ku bazadde bo, genda ku baganda bo, genda ku ddeemu wo, genda ku bakyali bo. Buno obubaka butambule mu ghetto, butambule mu kirombe, butambule mu nnimiro, butambule ku stage ya boda, buli omu amanye. Kati kambabulireko kyali tekibeerangawo. Bino ebintu babosi babikolanga. Ba senior lawyer, ba engineer, tebali ba boda nga gwe. Museveni yali atya ba professional nga tabali abasajja abakulu. Yali atya abali abasajja abakulu. Babasoga nsaado nga batya.
nekati atya bano babobi yanga bafutu so babobi giant bafutu soja atya mmwe ababoda boda atya bano ba Edi Mutwe. Kati njagala omanye muganda wange oba oli mwana wa ghetto oba olina omulimu oba toyina gwe Katonda yakulonda kweno generation tubeere abasirikale abatakutte mundu naye abakutte amazima abakutte ne Katonda abagenda mu bantu baffe ne tubabuulira amazima tusobola okukyusa Uganda yaffe. Nkomye mbagamba njagala buli omu abeere agent tutambuze eno message tupaswedinga abantu bamanye ki kye tuyimiriddeko olunaku lwe tunaatuuka olw'okulonda tugende ffenna tulonde ekintu kimu ekintu ekyo ki naina ambulera wano naye nga tetunagenda kulonda ambulera njagala tumanye titetulonda just wa ambulera. Eno campaign si ya NUP baganda ya Bobi Wine, eno campaign ya Uganda buli alina flag ya Uganda njaga kulaba ngo giwanise abatalina flag ya Uganda sababu munakomawo ku nkungaana zonna gye tujja jangu ne flag ya Uganda ne bwe tuba tetunayogera kintu kyonna njagala abantu bamanye nti kati no struggle gye tuliko ya Uganda twagala Uganda empya bino byonna bye tukola tubikola ku lwa Uganda tolwanirira aba NUP bokka n'aba abasirikale tubalwanirira. So baganda bange bangamye tuwaliwo abaana abali ku TikTok abatulaba live njagala bawa message baganda bange, this is your generation, this is your time. There has never been a time like this and there will never be a time like this. This is the time that the Lord has given to us. Let us use it and change this our country. Ensi zonna zonna abantu abazikyusizza beba mmwe by'emyaka gyammwe tunula wano tunulira abaana bato wano mu myaka 10 egiyise tewali yali afaayo ku bya politics kumwe mwenna abali wano nga nange mwendi emyaka kyokka emyaka 10 egiyise Museveni yali akafugira emyaka 3 ekigeza yakuba bajjajjaffe n'ababbako emyaka gyabwe nakuba bazadde baffe n'ababbako emyaka gyaffe naffe atubyeko emyaka gyaffe egy'obuvubuka temumukkiriza kutwala myaka gy'abaana baffe temukkiriza kutwala myaka gy'abasukulu bammwe. So mugende mutambuze message eno mubagambe tugenda mu kulonda ne mu kulonda kuno twekolamu omulimu abantu abayimirira ku bino byenyimirirako abantu abalowooza nganze nyinza obutatuuka eyo gye muli bayinza n'okunsiba nga campaign tennaggwa kubanga bibatyo bakola bayinza okugala amakubo naye omuntu yenna ajja mu ndowooza eno ajja kujja n'akabonero baganda bange akabonero mugenda kalaba akabonero ki bano abantu bwe babatuukako mubalayize mubabuuze ebibuuzo byonna bye mwagala obbabuuza mubapromisinge mubabuulire bye mwagala kuba bano abantu buli muntu anajja nga akutte umbrella oyo si boosi wammwe oyo mukozi wammwe mumusindike era mumanye nti bwe munaamulonda mujja kuba mufunye chance nga yemwe babboosi nga si mmwe babbeega. Njagala kumaliriza kuba n'obudde bugenze nga mbategeeza baganda bange nti okulonda mwali mulonzeeko era ne tuwangula. Sina doubt wane Busoga sisi tuwadde akalulu era sina doubt ndidi nti mulijja kunonda mwena naye nzize wano okubabuulira kiki kye mulonda era nammwe abali eyo naddala abavubuka njagala mweno campaign omulamu omutuufu tubeere nga tubulira abantu kiki kye balonda. Bano abantu baagala tusiga ekifaananyi nti tulijja si bavubuka abanyiivu abavubuka abaagala obuyinza abavubuka abaagala ssente kasita mukimanyi abamu tetuliyala naye njagala mugende musindike message buli wamu bamanye nti bwe balonda NUP baba balonze eddembe lyabwe. Bwe balonda NUP kiba kitegeeza olumala okulayira tugenda kusazaamu okuwozesa abantu ba bulijjo mu kooti y'amagye. Njagala mumanye nti bwe mulonda NUP muba mulonze baana bammwe kusigala mu masomero. Njagala omanye nti bw'olonda NUP gw'omusirikale gwewa poliisi oba olonze kwongeza musaala, gw'omusomesa ne bw'oba wa sciences oba wa arts oba olonze kufuna musaala mulungi ate ng'ogufuna mu budde.
gwe omuntu wa bulijjo oba olonze malwaliro malungi n'abasawo basasulwa. Gwe omukyala oba olonze okubeera n'emikisa gye gimu n'omusajja mu gavumenti yaffe, abakyala n'abaami tugenda bawo ekitiibwa kye kimu, tugenda bawo emikisa gye gimu. Abakyala baffe bagenda kuyambibwa, tebagenda kujoogebwa. Mu Uganda empya baganda bange mbeerawo nengirowozaako, naye singa mwali mulaba kyendaba, singa mwali mulengerayo nga bwenengerayo, singa mwali mbiraba nga bwembiraba baana ba maama, mwanditegedde nti tusobola okukyusa Uganda yaffe eno, ate tusobola ogikyusa. N'olw'ensonga eyo mbasaba abaganda bange, temuggwamu maanyi, kyekisookera ddala, temuggwamu maanyi, kubanga abantu abagezaako tuteeka wansi buli kimu kiraga nti yeffe bawanguzi. Tunuulira emyaka gyaffe, ffe abakulu bammwe tuli myaka 4 kyokka nga ffe bakulu kati bababedira balabala. Abantu betulwana nabo ba myaka 8 bali mu 1926. Amazima gali kusaidia ffe, amazima gali kusaidia ffe, amateeka gali kusaidia ffe, emyaka giri kusaidia ffe, ne Katonda ali kusaidia ffe. Tetusobola kulemwa abaganda bange. So njagala obbasaba mwenna buli abaano ddayo ewaka ogambe pulezidenti ampadde obuyinza. Njagala buli omu ali wano ayagala obuyinza wanika omukono gwo, gamba nze, otekewo erinnya lyange, nze olunaku lwa leero. Ani abalimba nti abavuga bodaboda tebakuba kyeyo. Omukisa guguno Malden International Labour Consultants Limited egabudde ekuletedde omukisa okukola nga delivery bike rider mu kibuga Dubai. Omusala musava ate nga visa efuluma mu bwangu ddala. Abetaze basange Namuŋŋoona Nakibinge Road mu Rubaga Division. Bakubire ku namba zaabwe z'essimu 0787 75 23 29 oba 0740 73 88 21 oba 0772 83 00 beba Malden International Labour Consultants Limited okujja mbwavu. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa abalina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeno eri 07 01 76 37 11. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, visa zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nange njagala kusuubiza Uganda nti mu butono bwange, mu busobozi bwange, ngenda kukola kye nsobola okugulawo amaaso g'abantu nga ntandikira kwabo mu nnyumba yaffe, bazadde bange, baganda bange, mikwano gyange bamanye amazima. Nja kugenda nnonde nga sironda lwa kinyumu, sironda lwa kwagala bebi oba lwa kwagala NUP, naye nga nnondo olw'okwagala Uganda. Omukama atukulembere ffenna. Baganda bange mugende nga muli confident, mugende nga muli confident, mugende nga muli strong, muveeyo mulonde, ate temulonda nze nzekka, mulonde ne bannange munzikirize mbabalage. Ono musaada mumwiddi ono bamuyita pasita muwanguzi w'ebugabula, mumuboneranga irala flag bearer. Kamba some busomi tuwuliziganye, tusooke tuwuliziganye. Tulina Wabwire Chris ow'ebuzaaya, tulina Joy Eryavaala ow'ebugabula North, tulina Mugoya Godfrey ow'ekamuli,
tulina muwanguzi Andrew ow'ebugabula, tulina babiri Bridget wawane Kamuli, tulina akanso waiswa Twairi, tulina ne meya owe Kamuli municipality. Waliwo abatanafuluma naye nga bajja kufuluma. Maliriza tuwuliziganye, mbawulira bulungi nnyo, naye njagala okumaliriza nga mbagamba baganda bange nti ne bwe tunaaba tukyusiza ba MP bonna, bwe tuba tetugjeeko dikiteta tuba tetulina kyetukoze. Mwali mulabyeko bwe tulonda abakulembeze ne batubasindikayo, naye ate abakulembeze abo bwe bavaayo ne bagulibwa. Naye baganda bange bwe tujjako dikiteta tujja kuba tukyusiza byonna. N'olw'ensonga eyo muveeyo mugende mulonde ate muzimbe gaali. Abaana b'ebusoga mutandike kati mulina emyezi 3. Tebeetaaga kubamanya n'abagambe tusobola okukola ebintu nga gavumenti eno temanyi. Twazimba ekitebe eyiganga nga tebamanyi, ne tujja ne tukigulawo nga tebamanyi. Ekitegeeza Museveni tumusinga intelligence. Twagenze embalala ne tuzimbayo ekitebe nga tebamanyi, ne tugulawo ettaka nga tebamanyi, ne tuzimbayo ekitebe ku Independence Park nga tebamanyi. Mujja kuba temumanyi Museveni bw'anaaleeta sityoleze tamanyi oyo namukadde ajja kuzuukuka nga tuli mu State House. Kati njagala mbasibule kubanga n'obudde buyise, nga mbagaliza emikisa gya Katonda, nga mbasuubiza baganda bange tetugenda basaaza naye namwe temutuswaza. Tugenda kuba tuwuliziganya wiiki eno yonna tuli mu Busoga. Era bwe tunaaba ebusoga twagala musigale nga mweba agent mutambuze protest vote. Mwebale nnyo, mwebale ddala kumpuliriza abasebo ne bannyabo, Mukama abankuumire. Musigale nga mutambuza musigi nkyukakyuka, musigale nga mwagala eggwanga lyammwe, musigale nga temupoye maliko nanga bwerere bakagwali mbona bikuba. People power! Oli ku mukutu gwa Sama Uganda. Everywhere. Mwana chankubira omuziki, kubira abasaga music ijaliwa. Oli ku mukutu gwa Sama Uganda. Neka na kaima kawerezani. Bamweta Alice yawangudde entebe wakali nnyo. Kana kayimba kawerezani. Kana kayimba ngenda kawereza senga wange. Mumumanyi. Yani. Ile muziki tugano. Nogolola baluere tebakasobola tibamani kutudogereza. Thank you.
Sama Uganda. Thank you so much. Baganda bange mwena babaddeko mwena abadde balabirira ku mukutu gwa Sama Uganda. Thank you so much. Mwebale nnyo mwebalire ddala bamama ne bataata bambi mwebale. Enfuufu etukubye nnyo olwaleero, enfuufu etukubye nnyo, batuyisiza mu nfuufu nnyingi, yensonga lwaki tutuuse na leeti, naye twagala okubeebaza. Bambi mwebale nnyo mwebalire ddala baganda bange basebo ne bannyabo. Nenyongera okwebaza bambi abo abanyamba abansapootinga ku kulya ku kusula ne data. Bambi mwebale nnyo mwebalire ddala. Yadde olwaleero simanyi oba neebaka naye inshallah nkakasa nja kwebaka yadde nga simanyi naye nja kwebaka. So nebaza Mukama nti ekyokulya nkifunye kati kadata nja kuyiiya n'okwebaka. So kyekyo baganda bange basebo ne bannyabo abali ku mukutu gwa Sama Uganda, mwebale nnyo mwebalire ddala abasebo ne bannyabo baganda bange mwenna. Mwebale nnyo abansapootinga nga muyita ku namba zange zolaba wano ku Facebook eya Sama Uganda zempininga. Ndi Sama Uganda okubanga mbaweereza mbeera mu maaso ga President okubanga mbawa ensonga zonna nga bwe zitambula. Mpita ku mukutu ogwa Facebook page eya Sama Uganda kwensinziira nendyoka nsaasaana ku mikutu yonna gye muli mu kubanga mundabira. Olwaleero munsonyiwe tuyise mu nfuufu nnyingi ate tuliko kajaama. So nti olunaku olwaleero tuyise mu nfuufu nyingi nnyo tuyise mu nfuufu nyingi nnyo, batuyisiza wala nnyo, naye Mukama mulungi nti ate tumaze ne tutuuka. Abantu beno baniriza President Kamuli bamulinze mu bungi. Kyekyo baganda bange basebo ne bannyabo. So mbeera yeeyo abakyekumidde ku mukutu gwa Sama Uganda. So mbeera bwetyo bweri. Nyongera kubebaza bambe mwena abansapootinga. Sinza kowa kubebaza abansapootinga kadata enjiko okulya okwebaka na buli mbeera okubanga nsigala nga mbaweereza nga Sama Uganda. Thank you so much. Nsaba Mukama Katonda ate abampeere ekyo ekisinga. So bwetyo embeera bwekyalimu kubanga etambula. Tulina His Excellency tuli mu kufuluma Kamuli mpola ngezako okuba nti mutuukako wali mu maaso. Tuli mu kufuluma Kamuli mpola baganda bange. Vayo Tony na kusimu. Direke nzeni wa wano. I'm the commander. Njukuwe nkwi. Babo. Chakabihe. My God. Simu yange badde ogudde. Simanyi ngenda tuuka ntya. Hello. Tulewa. Gosh. Aya.
gwe eyatise nfudde. My God, oba ekyala abasimayina mmanya ngenda kwewala emotoka y'amawulire era tambuliranga ku booda. Bwe basigala wala, bwe bagenda nnyo. Simu yange yatise. Oh my goodness, you're food there. Chikanyiro genda maso ga president. Oza siyo yali wali? Adejo ojja kuntwala. Olina okuntwala. Mukama wange simanyi mbeera kyalimu. Simanyi oba eraba oba teraba. Nanyino genda mu maaso ge. Genda. Genda. Simanyi oba ekyalo sonkeberereko ku Facebook simanyi oba nkyaliko. Bana yatuse sukulini yonna kyomanyi egudde. Simanyi oba mumpulira oba temumpulira naye nga mbeera bwetyo bwe badde ekamuli olunaku olwaleero tuyisiddwa Seserukenya yoyo nesimanyi obakwene banavuddeko kwa screen eyatuse mumbeere no mukama okinkoze nedda tambula nonyeza essimu endala. Mbeera abwetyo bweri basebo ne banyabo munasonyiwa simanyi oba mumbona oba mumpulira simanyi nenga screen yange yo eyatise ya speed badde nene koduka kubera maaso ga president simu envudde waggulu ku motoka nengwako. I thank God nti yo njironzi baginonere ne bakimpa naye nkakasa muyinza okuba kwemuli nga musirise mwema mumpulira mumanye mbaagala bwemade mumpulira mungeyemu mumanyi naye nga wendi ze sama yuji baganda bange so kyekyo kigenda mu maaso nadde nataddeko no n'enamba zange era sikyaziraba bannaye kale kole bukozi off simanyi oba eyinza okukomawo obe naddako nendabira wano waggulu.